CECAFA nga championship nze ngamba nungi ddala eri bana abaana botunya tiimu yange abaana basinga bato ddala naye bafunye omukisa okusamba omulundi ogusooka kyendowooza eri bo bakyagadde banyumiddwa nolaba ddala nti kibawadde ekifaananyi kiraga nti bwe bakola ennyo basobola okugenda ewala okutunya kapiteni kyadde ayogera wano atunuulira kutwala kikopo kiba kitegeeza nti tournament nungi era eba motivating okuba nga bakola bulungi. Ndi musanyufu nnyo tusobodde okwalifayinga ku semi-finals era nga tusuubira okuteekawo embeera ey'amaanyi naddala n'okwongera ku goozi zange okusobola okuba nga ntuukiriza ekiruubirirwa kyange.